Ekyabalamuzi essula 17 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Awo waaliwo omusajja ow'omu nsi ey'Efulayimu ey'ensozi erinnya lye Mika. N'agamba nnyina nti, ebitundu ebya ffeeza 1,100 ebyakuggyibwako ebyakukolimye ekikolimo n'okwogera n'oyogera mu matu gange, laba ffeeza eri nange, nze nagitwala. Nnyina n'ayogera nti, omwana wange oweebwe omukisa Mukama. Nazza ebitundu biri ebya ffeeza 1,100 eri nnyina. Nnyina n'ayogera nti, mazima njawula ffeeza eri Mukama okuva mu mukono gwange olw'omwana wange okukola ekifaananyi ekyole n'ekifaananyi ekisaanuuse, kale kaakano n'agizza eri ggwe. Awo bwe yazza ebitundu eri nnyina n'atwala ebitundu ebya ffeeza 200 n'abiwa omukozi omusaanuusa, awo n'abikoza ekifaananyi ekyole n'ekifaananyi ekisaanuuse, ne kibeera mu nnyumba ya Mika. Era omusajja oyo Mika yalina ennyumba y'abakatonda, n'atunga ekkanzu ne baterafi, n'ayawula omu ku batabani be, oyo n'afuuka kabona we. Mu nnaku ezo nga tewali kabaka mu Isirayiri, buli muntu yakolanga ekyabanga mu maaso ge ye ekirungi. Era waliwo omuvubuka eyava mu Besereke mu Yuda, ow'ekika kya Yuda, Omuleevi, n'abeera eyo. Omusajja oyo n'ava mu kibuga mu Besereke mu Yuda okubeera gy'anaayinza okulaba ekifo, n'atuuka mu nsi ey'Efulayimu ey'ensozi eri ennyumba ya Mika. Ng'atambula, Mika n'amugamba nti, ova wa? N'amugamba nti, nze Muleevi ow'e Besereke mu Yuda, era ngenda okubeera gy'anaayinza okulaba ekifo. Mika n'amugamba nti, beera nange, obeere gye ndi kitange era kabona, nange nakuwanga ebitundu ebya ffeeza 10 buli mwaka, n'ebyokwambala omuteeko gumu, n'ebyokulya. Awo Omuleevi n'ayingira. Omuleevi n'akkiriza okubeera n'omusajja oyo, omulenzi oyo n'abeera gy'ali ng'omu ku batabani be. Mika n'ayawula Omuleevi, omulenzi oyo n'afuuka kabona we, n'abeera mu nnyumba ya Mika. Mika n'alyoka ayogera nti, kaakano mmanyi nga Mukama anankolera bulungi, kubanga nnina Omuleevi okuba kabona wange.